opposition okulwanagana last year obudde bwe mu myezi gye gimu okuva mu mwezi gwa kutaano okudda emabega era waliwo okulwanagana mu opposition. So history keeping on repeating itself for over something you can avoid. Nze mbadde nteesa mugende mwewe ebisenge mu unity platform omwo mu offices muyombagane mwerangire mwena ati muli baluganda muyombagane mwerangire mwevume buli mwagambe mune kyabula kyagalo mugamba obusungu bukakkane mutegeeragane mufulume ruumu eyo bekikomere ekyo nga mumanyiwe out nga buli kintu kiresolvingiddwa. Tuleme kuddamu kulaba ntalo mu bantu, tuleme kuddamu kulaba abantu abagenza okukungubaga nga ate mubivuddeko okukungubaga mwekwata amataayi buli mwaweereza munne ebigambo before your subjects. Mbadde nsaba ekyo tusaba nze nsaba ekyo kikolebwe. Bekitakwatako temubaleeta. Bano bakadeyideyi temuleeta. Musoke mugende nga mwe abakulu. Because believe me or not, I made a post on social media, on Facebook. Omuntu omunajja n'agamba tunabeera n'ennamba entono naye nga yaddala mutunuulidde n'engamba labali n'eddebe ekkalu. Obiddebe ekkalu muganda wange. Bw'obanga mu politics owooza tunabeera n'ennamba entono n'olowooza nti ekigendererwa tunaakituukako. Mu politics buli kalulu kamatalinga oba omwagala oba tomwagala ekikulu kalulu gwe tunuulira akalulu ke twagala. Kati bw'ovaayo n'ongamba tunabeera n'entebe enkalu bwe kiba kyekyetaagisa. You're stupid. Obyogera because tosobola okufuga omuluka. Tosobola okufuga omuluka gwe wammwe. Kubanga omukulembeze yenna aba akimanyi nti nno buli kalulu kamatalinga. Nti ate kati abakulembeze bwe beeyuzaayuzaamu n'obuwagizi bweyuzaamu oli ne bwagenda n'abawagizi 10 aba batutte kubanga jjukira mu kalulu n'omuntu omu bw'akuba mu kusinza baba bakuwangudde. Baba bakuwangudde. Nyensonga lwaki tugamba kino every vote counts. Kati go very foot soja noja nonyonyola tugenda koya nabali bankwe. I want you to go and do research. Mu government zonna eza wano n'ezebweru eggwanga. Abantu abali enkwe babaddenga mu zi government. Ne mu politics mubaamu ekigendererwa noga akantunuulira ekinyusi nsooke nziguse kino ekintu kitono nnyo n'okimma obudde. So gwe onogamba mbu tunaabeera n'abatono unless ng'ekigendererwa si kya Ntebe. Naye kiba kya Ntebe weetaaga obululu. So kyobola ngambye bafuuti soja bino mubiveemu kuba abamu temubitegeera. Temutegeera politics gwe mwayingira. Gwe ngambe mbu nno ne wobeera n'ennamba emwe matalinga. Ng'ematalinga etya ennamba entono. Weetaaga abantu bangi mu politics. Buli omuntu abeere waza nnyo omupiira gwe nga bwe gugenda. Naye gwe bw'ongamba nti nno okweyawula kw'abakulembeze tekukuluma. Then gwe bamukubi wanduulu toba muwagizi. Oba mukubi wanduulu nga just oliwo okuleekaana tukulabe nti waleekaanye. Oliwo okupola post za kwambala ngoye nti tukulabe nti kyewakoze. Naye ng'omulamu omutuufu twetaaga abantu. Bannabyabufuzi bonna bavubi b'abantu. So buli we balwanagana nga bba abali waggulu. Abantu be bavuba beeyawulamu. So tubasaba mugende ku unity platform wammwe wali ku office kubanga ye Micho ground. Muyingire ruumu oba mubeera mu kikomere wagazi ne mukiggala ne mubeeramu mwekka abakulembeze nga temulina wadde obusimu mbumwe recording oba kiki. Muyombe mwerangire buli omu ajjayo ensonga yagikube ku mmeeza asobodde walampe emmeeza awalampye entebe giwalampe mujja kumala mukkakkanye. Mugenda kuva mu nnyumba eyo oba mu ofiisi eyo nga bye mwogera biri ku mulamwa. Mugenda kuva mu ofiisi eyo nga mukkiriziganyizza ng'eyasobye ona mwetondedde oli yeetondedde ono nga mweyongeddeyo bulungi nnyo n'abawagizi ne beeyongerayo. Awatali ekyo. These fights are not healthy. They are not. Zigeze ku ground mu bantu bamwe mu bantu zaatuukayo ddanga nga mwe temunnajja kuyamba. Naye kati namwe mutandise okubanga mwewanyisiganya kibi nnyo. Gwe tugoba takyadduka tambula butambuzi kati. Ngenda kwogera ku nsonga bbiri zokka in a brief manner. Ngenda kwogera ku Bobi Wine alien skin ne show ya Gabi ntate bike byagiganya okukola.
ya bongo abawumba tutu video na mujeso nyo yato jitambuza nejitunulako bwango mainto limuumba tutu wabule mulaga agenda okufalinda mokufa owa boda boda parkinga owa taxi imirira abali ku nyanja manyi video zange musiraba muyimirire abali ku mail muyimirire musoka mawulizo bakaba professor Bajjo agenda kubanze nako okwogere nnyo nasigaza kulungamya. I'm a teacher by professional, I'm a lecturer by professional, I'm a doctor by professional. That's why I a professor, because I'm a professor. Kati byengendo okwogera biography ba professor kanabe yawa obongo obutagwawo waliwo akatalotalo kenda ba ku social media akali between Alien ne Bobby Wine akatayina kikagata kugwanga abawumba tutu mukawadde obudde mwena mudde ku kyane kya Bobby Wine kyane kya Alien kasoke basomese Alien sikini Bobby Wine okuteekayo katuni ezo yali tategeeza gwe ng'omuntu personally yali ategeeza King Saha yali yetegeeza yeke nyini yali ategeeza abakamiliyoni yali ategeeza buli muntu ayambala uniform y'amagye era nga ne message yakirimu yali agamba government lwaki muleka kamiliyoni alina following oba King Saha obanze Bobby Wine alina following ne mukwata bali abaana abatunga ebitunge yali alaga injustice of this system nti government eno yafuuka kiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunulira mubazi bwe kireka Alien alina following ne kikwata oli omwana gwe bakutoweka wepa atunga ekitunge oba tomazeewo kizibu nonya kamiliyoni omukwate nonya Bobby Wine omukwate nonya King. Eno video njikoze sina side siri wa Alien siri wa Bobby nze ndi moyo gwa gwanga. I'm a professional professor trying okugoba obuwumba tutu mu gwanga kuba kati it has become a national debate on TikTok. That's why these days I'm no longer on TikTok, because we have many hooligans. They can't assert, they can't sit down as a state. They can't think and reason. Ngaba discuss ku national matters. Kati ngafu ba professor abale vendala. We come later when the hooligans have already spoken. Then we professors and to presiding against netegere kitufu. Tichi yali akulaga nti government ya President Museveni mulekerawo kwata bakiso kyambuzi mwate mulekerawo kwata abaana abanaku. Abaana batalina boogerero. Ne muleka bali yeni abayina ebyambalo. Ne muleka ba Kamiliyoni, ne muleka ba Bobby Wine, ne muleka ba King Saha babyambala. Ne muleka abantu abayina following abasikiriza abalo okubyambala. Ye message yali mu katuni ya Bobby Wine. Ate Alien njagala ofune ba advisor abakwagala ku mutima. Va ku bawumba tutu. Kubanga buli oba n'omuyolero gw'abantu abangi nga bonna bahuligani. Tofuna kyoyagala. Yensonga yemeretedde Nuupu obuzibu. Ti Nuupu erina abasirusiru bangi abatasoka kusengejja point ne balumba bulumbi nga tebasoose kulowooza. Alien kyoba okola, because for you a musician. Musician weetaaga all types of people. Olina ofunayo ba elder, ba advisor abagamba tomala galumba. Buli lojja n'oteekinga Bobby Wine oba toteekinze Kyagulanyi oba oteekinze abantu. That's why nti buli muntu avuma Bobby Wine tavuma Kyagulanyi ng'omuntu, avuma ziri miliyoni ezimugoberera. That's why nganze professor yali omuntu gwengege nti singa Bobby Wine ng'omuntu bayagala ku mutima bayanga mulo tukabe bazex birangi be bandi badde abakali abasinga mu ggwanga, naye Bobby Wine bayagala ne waba akwagala otya ng'amaanyi g'abantu tegakulima beganga abantu bantu bakwagala era obeera nobadde. Kati nga tonalumba Kyagulanyi tunulira abantu abali mu mugongo abamugoberera aboogera ku bizibu byaliko nti ekiseera kituuka nga ni Kyagulanyi tekyalina buyinza bufuga abantu ng'abantu bali anirule beefuga bokka. Kati mbakuba advisor wa Alien nandi mugambye yo katuni biveeko tobiteekako bongo kubanga tespecifies ku gwe wekka. It is an example of celebrities abateekako ebyambalo by'amagye in general, even Bobby inclusive. Not only Alien, turakwa spire yakubye katuni yataddemu just gwe akagambo Alien naye batatagitinze gwe babaddewo the bunch of celebrities abachakere mu byambalo by'amagye. Mbakubanga nza advisor aligambe sirike ekyo kireke kigendenga bwe kiri naye kati ekitu mwakyongeddemu amaanyi abantu beyongera kukyawa bali mu nkyukakyuka kubanga omuntu w'enkyukakyuka ne waba tayagala Bobby Wine ng'omwana w'emulaga afudde nga avuze emmotoka ekinya ne kikuba oluguudo anyigiramu gwali ne akulabanga amulemesezza enkyukakyuka. Kakati n'olwekyo akakatalonze General Bajjo nkagaddewo Bobby Wine yabadde tali ku Alien skin yabadde kuba celebrities nakulaga government ya Mwami Museveni nti Kisosa mbuzi erekerera omubazi nekwate yatutte ebyenda kwaba masiikini be mwakutte government ya Mwami Museveni nammwe muta abaana abo tebalina musango banoonya ssente.
oyo mwana okutunga ekyambalo omuntu amukula namugamba ntungira ata yabweti ne bweti ngenda kuwa sente bweziti. Government ya Mami Museveni mulekerawo okubeera n'abaana n'ebyana. Bwe mugamba nti you practice democracy, you exercise democracy. Mukole ekintu ekirijjero nga bajjo ne bwenkola ensobi, tolina kunyigira ku liiso. So tonyigirizaamu bannaku eno government ekwata bannaku bokka. Kati okwata abaana b'ebyambalo, kwata buli muntu abyambala Andrew Mwenda. Balirian Aba, honorable minister bonna bakwate. Abayimbi bonna bambala byatebo bakwate. Awo tujja kumanya nti mulina kye bayita equal rights. Mulina kye bayita equity. Naye muzo mukwata mu bannaku be musobola kufufugaza. Bobi Wine ayambala red overall kye mukwata Bobi Wine. Mukwata Bobi Wine naye ayambala enkofira ne overall. Lwaki oleka Bobi Wine asikiriza abavubuka bano mugoberera ate n'okwata moli akambala. Kakati akakatalo kali ne Bobi Wine tekali mu makulu. Abawumba tutu mwe nabakawujira muri basirusiru mukama nsonyi okoze olunyo oluvuma ate nga nva kusaba muve mu bintu ebyekyana ekito mukole ebintu ebigase gwanga lyammwe nabagamba abaganda batusekerera mulwana tolina kulwana na Kyagulanyi wabula mulina kwagala na Kyagulanyi naye ate ndabanga Kyagulanyi ne mulwana muri mu butalo bwekyana ekito obutalina makulu obutalina kitongerako kale ako ngavuddeko ngenze kushoya Gabintate kuba n'ensonga 3 Gabintate oyitiriza amalala oluvannyuma lwava ku sipaaka n'ofunayo buhiiti n'olowooza nti oli next to God omanyira abantu wano bakubira ogenda oyimbe mu nkuuka ne bagamba bakuwa miliyoni mu kitundu nga temunnanga mumpe miliyoni 2 nnyoko abasajja b'London n'akutimba n'omudisappointinga ku last moment wetwalanga sita olina obuyimba 2 n'ekitundu oyimbira audience y'abalokole audience y'abalokole teyagala abantu bamala kuba abalokole tebana bandongo naturale kubanga n'obusiraamu bugaana okuyimba civic mu Luwarabu mu Lusiraamu okuyimba buli okuŋŋanya abantu nga bagenda kwekwana buli okuŋŋanya abantu nga bagenda kunywa ebyokunywa bitamiiza buli oyimirira ku stage n'olaga ekisambi omusajja n'akwegomba kuba Bayibuli egamba n'okutundula omukazi n'omwegomba oba omwenzeeko ebyo Katonda tabyagala. That's why abategesi b'ebivulu osobola okukola ebivulu emyaka 2 gy'omaze mu ndongo nga Abitex n'ofuna mu kivulu kimu nti guno omulimu mukolomire. Kakati promoter yaggula wandibadde omuyamba n'okola mobilization mu bafanero n'ogenda mu bakayanja bakubira essimu nze nkyebase okola olunkulu tonatuuka kati wagudde tonatandika kati anagenda okugula nabo n'oyimba n'okeesa enjuba omuyimbe nakasita okola lonki n'otafuna abantu gwe future yagenze promoter teyasaliddwa promoter yatunda expense yayinza okuba yagijje negwe erinnya lyakuleseewa amalala Katonda agaana amalala mu ngero 6:17 Katonda alina ebigambo 7 byakyawa wawo 6 bya mizo gyali amaaso ag'amalala olulimi olulimba omutima oguyunja ebirowoozo ebibi ebigere ebyanguyiribwa ogoberera ettima asiga obukyayi mu bw'Oluganda kyembadde ngamba Alien ne Bobi Wine bafemu ebyo ebintu Alien ategere nti bali ku ye nze ndi mu kugatta ba Luganda siri mu kusiga mu bukyayi naye gwe oli muwala oyina amalala oyina akayimba kamu n'ekitundu tonakuba nnyimba zituuka ggulu weefudde Arakeri weefudde Sirindi Yoni weefudde Malaya Kale weefudde ekirala kati wabanga akubiseeko akasubi abayimbi bangi abagudde olw'amalala si gwasoose okuyimba abayimbi bangi Katonda bakuwanga erinnya ne ssente n'osigala ku nnomaliteyo omwebaza nga era gwe omuntu yenna alaba bw'obanga osaba Katonda mugamba yi Mukama Katonda nzigyamu amalala nsigale nga bwendi singa ofuna feemu ne ssente naye abantu bafuna bufeemu n'obusente ne balaba nga bamaanyi nnyo okusinga abakati wagudde lw'amalala lunkulu kulowooza nti gwe otegeera abantu tebategeera my friend si gwe osoose okuyimba kati gaali ose negakusala Katonda ali mukumalamu malala na buwumba tutu nti n'abaana abantu abakuliraanye mukunja nakubira simu nagamba twagala interview n'omweragirako ne bagamba twagala oyimbe wala luweraga ayimba njoga gososo okuyimba kati genda oyimbira obutebe bwayimbidde n'ogaana okumanya ennaku yo nti Mukama onsitudde nenzigyamu amalala Pastor Bugembe ekivudwa kitagwa Bugembe amanyi audience ye Bugembe talina malala Judisi wabyo weleta amalala wamulaba gye yakoma mulina okukendeeza amalala mu biwumba tutu mmwe Bugembe kimufuulo w'amaanyi mu balokole talina malala Bugembe bw'omuyita tijalo tuyimbeyo nga ajayimba takaluubiriza Bugembe asobola n'okuyimba n'otomuwa balance n'atayogera n'agenda kyena muddamu ne mukolagana gibayita omuntu omugezi gosobola ki Bugembe afuze industry ono omwana ngoma naye agenda atandika okubiyiga ogamba oli mulokole
simanyi sigenda wa kiseka ng'ate abantu boyagala okukyusa bali wa kiseka. Yesu yajjirira boononyi tiyajjiriramu abeefula nti muli batuukirivu. Bw'ogenda mu batamiivu bagambe nti Yesu alokola awonya bameka bamwegaseeko ojja kufuna kuleddi mu ggulu. Naye oli wano oziyiza emikono munze sigenda wa kiseka. Kati kyekyagana okola mobilization ewa Pastor Kayanja. Kyekyagana ogenda otunda tiketi ewa Fanero. Kyokka ne makya kyakugona obadde nga ogenda ng'oyimbayo obadde basuula bajja ku Sheraton. Waseera sho tunatuuka kubeera mu bajuliana. Tunatuuka kubeera mu bacorporate. N'oseera sho n'ogisaba emitwalo 10 ate mu makya kigula n'otambula ng'oyimbayo. Kati nga obadde nga agamba nti bannange ndi w'amaanyi nnyo nti onyuma okulaba emirundi ebiri. Nti omuntu wakulaba emirundi ebiri ojja musikiriza asasula emitwalo gye 10 ajje ku Sheraton. Nammwe obuyimbi obumba tuutu. Katonda kaali kujjako ekisa ne fevo ojja kubanga Gabbi. Katonda tayagala muntu yeegulumiza. Katonda ayagala omuntu omukakkamu nga Bajjo. Omuntu alina empisa nga Bajjo. Omuntu atavuma nga Bajjo. Omuntu ayagala abantu nga Bajjo. Omuntu atanyinyala nga Bajjo. Nze ngenda ku TikTok nengamba munvume nennyumirwa. Nengenda ku Twitter yange Alphonse Mukazema ga munvume kyemwagala nensanyuka. Nanvuma nensanyuka sinyiiga. Kuba nze kenyini nfaanana kivumo. Nze bw'otanvuma nnyiiga nkaaba. Katonda yagala abantu nga ffe. That's why Museveni amulese mu ntebe nti Museveni tanyiigira bamuvuma. Museveni yankoppa. Nti nakye yange njagala nnyo abantu okunva to interact with the people. Oba onvuma oba ompisa eki ate ne sikunyiigira nensigalawo nga nsanyuse. Nze muntu agala kati munvume kyemwagala nensanyuka. Because I'm a human being. Noli avuma. He is a human being. And it is his right, all right, to do what he wants. Kati wagenze kutta sente. Amalala gegasse sente. Olyawo oli mu kwemoola. Ate gwe future ya gundi. Kali yeyo yafudde kati anagenda okupangisa. Jikiro badde muzibu wali ng'olimbalimba abantu nti oleeta abantu. Kakati abantu bategedde nti weewanikira bwereere. Kibi nnyo okubanga oli muyimbi mulokole ng'olina amalala. Balokole mukomye amalala. Mukoze ky'amaanyi okutta ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu ayagala abantu abeegonza nga Pastor Bugembe ng'oli bakiyita batya Professor Luzungu Lugenda. Yesu ayagala abantu abakkakkamu nga Bugembe. Era buli muyimbi ba gospel ajja munayimba neyenyinyala abantu b'ensi oba ayima oba muwumba tuutu. Yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abasamiza abondoonya abamenya emisalaba. Yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abatamiivu. Yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abenzi. Yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula ababbi bamukomerera n'omubbi n'atamwenyinyala. Yesu yazuukiza Balazaalo aboonoonyi. Bazakayo abaali nga bawoza abantu yabeeranga nabo. Yesu ayagala nnyo aboonoonyi. Kakati gweokubya ekyeza fo Yesu toyagala genda ku bivulu by'abansi bawo bansi. Toyagala genda wa kiseka. Gende wa kiseka obulye bamakanika enjiri balokoke.